Tone Senabulya gemanya tuba tutunuulira ebyo eba bikoze amawulire oba ebikola amawulire bitutambuliramu buli lunaku. Olwaleero ndine Alfred Kalondo Sembajjwe tugenda batutunuulira ensonga za mukulu Fred Kajubi Lumbuye. Ye Fred Kajubi Lumbuye ono nno twali tumumanyi nga blogger oba yeyambisa omukutu gwa Facebook okubeera nga ayisaawo obubaka bwe atera kukola zi live era abagoberera ennyo omutimbagano gwa Facebook mubadde nga mutera olaba live ze yakoze amawulire agayitiridde wiiki eno lunaku lwali lwakubiri ne tufuna amawulire nti gavumenti ya Turkey eyinza obba yali emukutte olw'okuba nti yali mu nsi eyo mu baagaba amawulire ago kye baayita ekyobumenyi bw'amateeka nti empapula zaali ziweddeko naye twagala okugezaako okulandulula okulaba ku nsonga eno ntuufu si ntuufu kitambula kitya so n'ekirala ekyokubeera nti gavumenti ng'eyita mu minisita w'ensonga z'amawanga mukulu Okello Oryem yavaayo olunaku lwabadde lwakutaano n'avaayo n'atulaga nti omukulu ono agenda bbanga akomezebwawo ekiro ekyakeesa olw'omukaaga naye twalinze ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe tetumanyi kituufu ki tetunnakakasa oba yakomyewo oba teyakomyewo nibe tuzze otunuulira tulabe ekituufu kye ki mu nsonga zino era Lumbuye singa aba akomezeddwawo kituufu ng'akomezeddwawo misango ki egyo egiyinza omuvunaanwa ki kye yakola musango ki gwe yakola era omuntu oyo abeera mu nsi oba mu mawanga nga ebiwandiiko bye tebituukana n'ebyo ebirina okuba abanga empapula ze zaggwako dda misango ki egiyimuggulwako era eggwanga eryo mw'abaali lirina muvunaana mu ngeri ki Alfred Kalondoozi yagenda obba nga atulambulula ku nsonga eno nabuti okusinziira ku bize bibeerawo mu mawanga agatali gamu ku bantu abayisiza nga mukulu Lumbuye tulabe ddala kituufu alina omusango talina tuwayiriza muwayirize oba tandikirawo Alfred. Kakati kansooke okwebaza eddakiika z'ompadde okwogera ku muziranyonyi Fred Kajubi Lumbuye. Kati Lumbuye ensonga ze ziwanvuye ne ziva mu nsonga y'amateeka ne ziyingira mu kye bayita common sense. Nziramu okukyogera nti ekigambo common sense kitegeeza okwawula ekyomuwendo ku kitagasa ne Bayibuli ekyogera. N'otegeera nti emmere eyita mu kamwa teyita walala wonna weyita ewalala oba okoze ensobi. Kakati amateeka galiwa mu nsonga eya Lumbuye. Oyogeddeka common sense n'onzijukiza omugenzi Bale Francis oyo nno yali lecturer wange naye nga buli kyagezaako ssomesa amaliza n'agamba ng'ovudde ku byenkusomesezza gattako obwongo bw'obuzaale ye nga akiyita use your CS ye nga akishorteninga n'akiyita CS. So ne ffenna twakula tumanyi nti CS olina otambula naye tandikira. Kati njagala nkugambe nti bannamateeka si bagezi nnyo n'amateeka si magezi nnyo gwe nnyini musango gwaba omugezi kuba gwaba ina direction gy'oyagala omusango gugendemu era gwe kansa asookera ddala okuwabula munnamateeka awo omulimu gwa munnamateeka ye kukubuulira amateeka kye gannyonnyola ku ekyo ky'omugamba okukola ekyokulabirako omuntu ali ku oversite ku mawanga akwatiddwa bw'akwatibwa anoonya balooya be bapuliida be bamuyambe ku nsonga eyo okusobola okugigguka oba okugivaamu. Kakati bannamateeka bo kye balina okumugamba nti etteeka liruma bwe riti lita bwe riti ku nsonga eyo lyogera bwe riti linnyonnyola bwe riti ku nsonga y'oversite ye nannyini musanga bayagala kuva mu nvuba ya kubeera nti ize captive oba mukwate oba musibe ikyaba ayagala. Kati gwe munnamateeka ky'oba olina okukola kuzannyisa mateeka. Kale ekiseera kituuka nga weetaagisaamu common sense ebiseera ebisinga common sense ekozesebwa ba investigators. Mu misango mulimu abantu basatu abakulu ab'okwekkaanya ennyo. Asooka ye muwaabi complainant, owookubiri ye CID oba ye investigator aggusa omusango ogwo ogulondoola. Kakati complainant ne gwe bawaabidde gwe bawaabidde yes plaintiff lw'amateeka gwe bawaabidde gwe bavunaana omuvunaanwa n'aliwo ku lw'amateeka ye investigator. Era ebiseera ebisinga investigator bwe baba fayiro y'ebulamu kitawa nnyo state ne kooti okuggusa obulungi omusango. Ojja kukiraba nti abantu bangi mu nsi eno balemereddwa okuteebwa lwa nsonga za ntaputa y'amateeka ng'obujulizi tebumala nga fayiro zaabuze nga fayiro zabbiddwa. Omusango okumu ku misango egisinga okubeera eminene mu nsi eno bukyange ebaawo
gwe musango gwa Carlos de Jaco. Carlos de Jaco yatulugunya nnyo amawanga ga Bulaaya n'okusinga ennyo eggwanga erya Bufalansa. Ne mu 2011 yagenda mu kooti ng'asaba afune eddembe lye ng'omuntu ye ng'agamba nti nze bye nali nkola nali activist nali nwanira eddembe ly'abuntu si extremism mu kye muyita okuyingirira eddembe ly'abalala nze nkirabanga eddembe ery'okutaasa abalala mu kye muyita okuyingirira eddembe ly'abalala nze nkiyita ddembe kutaasa ddembe ly'abalala bafune eddembe lyabwe ye nga kyagamba era ng'agamba nti okutega bomu kwe yakolanga mawanga gonna okwetoolola ensi yakikolanga mu mateeka ye mu buntu bwe eddembe lye nga bw'okitunulya ange mulaba kituufu some activists babafuula ba extremists mu ngeri emu oba endala bamukwatya wano Sudaani era gavumenti ya Sudaani yamu extradictinga ne bamuzzaayo mu Bufalansa n'avunaana n'olwaliro akyali mu kkomera gy'alifiira kubanga bamuvunaana bulamu bwe paka ng'ali mu kkomera emisango mingi gye nsobola okukubuulirako ku nsonga ezifaanana bwe zityo ku bantu amu abadde bakwatibwa mu ngeri emu ne bafundikira nga banoonya umbrella yakugamba nti tuli ba activists batuvunaana lwakuba nti tubadde tukolokota gavumenti batuvunaana lwakuba nti nno tubadde tuli ku ludda olulala nga si lwa gavumenti mu ngeri emu oba endala n'ogukyasembyeyo omusango gwa Jamiru Kasoji weeguli mu ngeri emu naye gwo tusobola okwogerako mu ngeri ndala Kasoji ye ensonga yeri controversial mu ngeri nnyingi ekisooka nti yo gavumenti Kasoji gwe twogerako yali munnamawulire yes munnamawulire yattibwa mu ggwanga lya Turkey yes nenga munnansi w'eggwanga lya Saudi Arabia yaddukira mu ggwanga lya America n'asaba okubudamizibwa era n'afuna n'emirimu okukola mu mpapula olumu olw'amawulire ng'abawandiikira emphasis n'agissa nnyo ku kuwandika ku ggwanga gye yadduka jjukira buli w'osaba asylum waliwo freedom emu ekuvaako ekyo bannansi njagala bakitegeere nti buli w'osaba obubudamu eddembe limu balikuggyako abajjukira obulungi Amin bwadduka mu ggwanga Uganda mu 79 yali ayagala okudda naye yaddukira mu ggwanga lya Saudi Arabia kakati ayagala okudda ku butaka jaddukidde banywanyi be fanfe bamuyamba nako ng'akyali mu nkasi y'obukulembeze kubanga be baggulawo King Fahad Plaza mulembe gwa Idi Amin IU Idi bingi be bakolagana naye omukulembeze omulamba kitekirwa hedi w'eggwanga eryajja ne wano mu ggwanga Uganda n'atandikawo enkola emu ey'okutuwanga ssente obuwi okujjanjaba national coffers zaffe nga zirimu ennyafa kubanga abajjukira obulungi nti Western world yatuleka nnyo mu biseera bya Idi Amin bwe twagoba abayindi n'Abapakistani munda mu ggwanga lino kati ne bagenda bajjamu investments zaabwe eggwanika ne litandika okustavinga libeera mu mbeera ey'enjala kakati Fahad n'akwatagana n'Amin ng'atuwa zaabu ne tumwozaamu zaabu alipyo ne tumwozaamu okufuna ssente ezisobola okukuba liri eddibu eryaliwo byali mu biseera bya Idi Amin kati bwe bamuggyako mu 79 UNRF yaddukira Saudi Arabia kakati Fahad n'amugamba nti ozze wano naye ekisooka ambitions zizo ez'okuddayo kukulembera eggwanga sooka oziwanike kubanga osabye asayiramu ozze kufuna bubudamu sooka oziwanike obeere munnansi omuntu owa bulijjo avudde mu political interests yagezaako mu ngeri emu oba endala okuvujjirira abalwanya Kongo bajje bawambe ne bigaana byonna n'ayitako Sudaani ne bigaana byonna ng'akozesa abanyanya ne bigaana byonna n'akakkana n'awummula kuba buli we yagezangako okudda okuyingira mu active warfare ng'alwanira ng'ayingira entalo nga omusajja amugamba ze ngenda kukuwaayo nja kukuzzaayo tuula wano kakkana biri bireke todda ku nkasi ya bukulembeze n'abivaako ekitegeeza nti buli w'osaba asayiramu waliwo eddembe erikuvaako akamwa kalekerawo okwogera ennyo emikono bagitemako n'ebigere babitemako kutambula ennyo ng'ogisabye ng'ogyesabidde kakati waliwo ekibuga ekyateekebwawo mu nsi yonna nga kyekibuga ekimanyiddwa oba ly'eggwanga erimanyiddwa nti lyo lino lyaba banoonya obudamu mu nsi yonna kyekibuga Brussels ekya Bubirigi nti bonna babadde nga badduka political persecution mu mawanga ga babadde bagendanga eyo ngenda kuwa ekyokulabirako Charles Pundemont ye mukulembeze w'e Catalonia eyafuna obuzibu munda mu ggwanga erya Spain mu 2016 2016 Catalonia eteekateeka okulonda mu Kitobba kati bweteekateeka okulonda gavumenti esinzire Madrid Mariano Rajoy nga katikkiro saba minisita agamba nti temugenda kulonda Catalonia yali ayagala kwekutula ku ggwanga eryawamu ng'ewa ensonga zayo nga zitegerekeka ng'emu ku nsonga egamba nti ffe economic hub y'eggwanga ffe tuteekamu kingi mu ggwanika ly'eggwanga lwaki ssente ezidde okusobola okuyamba Catalonia okukula ntono ffe tulina ttiimu ezisinga amaanyi
Barcelona, Girona, Espanyol timu nazimenya. Nagamba nti fe bwe tutali Spain estavinga. Fe mu kitundu kya Bulaaya kumpi tulinganga asset. Kugamba batu rankinga nga asset yeranga bwe kyali n'okutuuka olwali nti Catalonia kitu habu namba omuntu afubutuka mu ggwanga erimu n'agamba na bookinga ticket ng'agenda Catalonia si Spain. Mpoze yo ne Messi Jabadali mu Barcelona bibimu ku bibuga ebiri mu Catalonia. Kakati n'ateekawo embeera ya defiance ne balangirira okulonda era mu 2016 ne balonda. Naye embooke yavuga e Catalonia yayitebangawo. Era bafundikira Bakwatiddwa Puigdemont n'addukira e Brussels. Nga tosobola kumukwatako kubanga emanyiddwa nti eyo site yasayiramu. Kimanyiddwa nti kibuga singa oddukirayo ofuuka free. Teri muntu asobola kujja kukuza ku butaka kukupa security nga. Okitegedde bulungi. So ebuga weebire bimanyiddwa n'amanga gamujjegala gasobola okukuwa political asylum singa werangirira nti bannange nze njagala political ki asylum. Tuddeyo ku nsonga ya Fred Lumbuye. Njogedde ku nsonga ezo nga njagala kusobola kukulaga kitegeeza ki? Yes. Kitegeeza ki? Kakati Fred Kajubi Lumbuye yeetwalira mu biti bibiri. Yeetwala okuba activist, yeetwala okuba blogger. Activist ali ku side ya NUP. Yes, oludda oluvuganya government. Oludda oluvuganya government. Yes. Yeetwala nti ali ku ludda oluvuganya government era ayagala enkyukakyuka mu Uganda. Kakati yeetwala okubeera blogger. Kati ekigambo kino blogger kitegeeza kitambulira ku mitimbagano. Kwegamba kasitoba nga byokola byonna byegatta ku mitimbagano. Oboofu addukanyiza emirimu ku mitimbagano nga girimu ebyensimbi n'okututumula embeera za societies. Kasa kibeeramu element eyo nti olina kyotunda mu societies ez'ensi kubanga yafuuka global village oba blogger. Tekiriko nti nasoma obukugu bwange buli nnyo mu mawulire ndipotinza amawulire. Nedda. Tukitwale ne kasobeera ng'otambulidde ku mutimbagano. Kasobola emitimbagano okubaako kyoggusa nga kya society nga kya ggwanga nga kiri mu byanfuna kiri mu mbeera ya kunnyonnyola ku ddembe ly'abuntu oba ofuuse blogger mu ngeri emu oba endala. Kakati Kajubi abadde blogger oba akyali blogger. Kakati Fred Kajubi Lumbuye yeeyita bibiri ne tubitemeteme kye bitegeeza. Activist yakola ki? Activist abya ne foundation aba n'emirandira egimanyiddwa obulungi nti kalondoozi activist era alina ekibiina kye bakiyita sisimuka Uganda kiwandiise ku mutendera gw'ensi yonna era waasinzira okuba nga byakola biri mu mateeka. Era activism ye ekola ku kino bakiyita niche ye oba beat ye mwakolanga beat reporting nti gwokola kooti okola bya mizanyo bokola beat ye eri wano. Kasoji yali activist ninga takola byonna nga ye centralizing nnyo ku lyolulangira na ggwanga lye liyavaamu awo ye niche ye definitely investigation. Kakati Lumbuye activist yenna aba ne foundation emirandira waasimbye emirandira ndiye kitebe kye kisangibwa mu ggwanga Uganda era akola bino bimanyiddwa. Mbuuza Lumbuye abadde akola ki? Kikibuuzo ekisooka. Batugamba anti abadde blogger. Webale nnyo. Ate blogger gwe batugamba abadde akola emirimu gye mu ggwanga lya Turkey. Kyetutamanyi oba kituufu oba. Tusosa ku activism. Activism kubanga amaloboozi agavudde ng'amaze okukwatibwa gamba nti bate activist. Kubanga bamujje mu kya blogger ng'omuntu wa bulijjo bamufudde nti ali persecuted lwa mbeera za kubanga abadde lwanira ddembe ly'abuntu. Ekifuuka niche. Nti niche ye gy'abadde alimu foundation ya activism ye ddembe ly'abuntu. Oba otegedde bulungi. Nti bamufudde nti abadde activist era niche ye oba kyabadde akola mu activism foundation ddembe ly'abuntu munda mu ggwanga Uganda lyabadde alwanirira n'enkyukakyuka. Kati ne nkubuuza nti Fred Lumbuye tutunuulire foundation y'ebyo oba ddala abadde abirina abadde tabirina mu ngeri emu oba endala. Abadde muntu nga mu activism tumuyita propagandist. Pokopoko. Osobola okubaawo nga osomola 30% ku facts n'ozifuula amazima. Omanye facts ne truth byawukana. N'obisiiga akazigo. N'obyongeramu. Oli alaba n'alaba nga ge mazima matuufu. Bakuwa 3 ne balekayo 7. Kati 3 ge gano ekyokulabirako ekimu. President Museveni mubi ensi yonna n'ekimanyi. Kati gwe kimetteko by'oyagala. Abantu bangi bakikkiriza bakipasivinga nti kituufu. N'abatamumanyi n'abatamulabangako. Bapasivinga nti President Museveni mubi. Kakati gwe bakikugamba nti President Museveni mubi neefuuka endobo gy'okubirako oba omulere gw'ofuuwa abantu bakukkiririzaamu nti ddala you an activist. Kakati nga tudde emabega nti nga tubenchmarkinga okugamba nti Museveni mubi leeta facts eziri wansi w'ekyo n'otandika aludde nnyo ku bukulembeze kyo kituufu. Atya abadde ateekateeka kalune ng'akabba
abamu basobola okukikkiriza abalala ne bakigaana kakati facts tezidrivinga kutuuka ku kye bayita truth ekinjagala ensi ekitegeere facts obukakafu si mazima oba tegereka bulungi yes si bukakafu osobola okubanga ddala oyogera nti namulabye engatta naye nga tolina bukakafu nga ekyamazima kiri nti walabye omutemu ng'atemula naye nga kooti eyagala bukakafu bagamba ne bw'obeera ng'ekikolwa ekyo wakikoledde mu maaso g'omulamuzi naye nga mu kaseera ako omusango tebannaguleta mu kooti mu gundi ye tasobola kuvaayo kugamba ddala kituufu nakulabye ng'okikola kakibeere okumanya amateeka gali fane kalondoozi wemba nga nze nzize mu kooti nga nze nabaddewo ng'omujulizi simala kumatiza kooti nti ddala nalabye omutemu mu mateeka ga kooti omuntu omu tamatiza kooti nti wazizza omusango obadde okimanyi ekyo so amateeka gali very funny ndi nsobola okuba nga nze nabaddewo nendaba incident ng'ebaddewo egwawo mu mateeka mu kooti sisobola kumatiza kooti mpozi nga ndi mwana muto kuba omwana omuto mu kooti yasobola okugimatiza kooti nti ddala wakoze omusango n'okkirizibwa kakati kitegeeza nti amateeka gano kintu kizibu nnyo kyobola nkugambye nti ensonga ya Lumbuye erimu kye bayita amateeka ne community okutegeera oba otegedde bulungi kyova olaba nti ba investigators abasinga bwe babeera batunuulira emisango egimu batuuka ku mutendera ogugamba nga ba Mark Dusman Kabega n'abuuza ebibuuzo ng'abuuza ba investigator baba CID abadriving omusango asobola okubuuza nti ku musango guno guliko ba witness bameka nti bali mukaaga mulinako bameka tulinako bana ababiri bali tuddawa nti badduse kati lawyer omulungi nga Mark Dusman Kabega asobola okubuuza investigator oba CID oba detective nti bana abantu abana baaliwo ng'obutemu bukolebwa nti abo nabaawulira ani yaliwo nti y'omu ku bali ababiri abakola ki abadduka nti ku bana babiri abadduka ani asinga okubeera ow'obulabe eyaliwo ddala nti kalondoozi ate sennabulya nti sennabulya ye yanyumizibwako kalondoozi kitegeeza be bantu mukaaga tulinako bana nti ye ekitegeeza bana abana bwe bagenda mu kooti tebasobola kumatiza bulungi nti baalaba nti ye bajja kumatiza nti baawulira nti ye nga tebasobola bulungi kugattagatta bujulizi nti ye nti kale weesirikire kati nga looya omulimu gwe agussa mu kunoonya kalondoozi eyaliwo nga witness agibwe mu action nti kalondoozi singa agibwawo n'afa bano abasigadde abataano tebasobola kumatiza kooti babeera boogera byambu nawulidde kati nga tuddeyo ku ssini nga tubuuza ogambye Lumbuye omumanyi nti ye wamulabako nga bakubuuza gwe Lumbuye omumanyi nti bulijjo mulaba ku mukutu mulaba ku Facebook ng'ayogera osobola okumatiza kooti nti gwolaba ye Lumbuye omulamuza olooya akubuuza oddamu ki kyesimanyi oba kooti esobola okukkiri nekansoke obujulizi obwo tebukkirizibwa kooti tebukkiriza ebukkiriza ne busobola okugattibwa era basobola okukubamu ebituli mu ngeri ki Lumbuye asobola okuba nga gwe tulaba katugeze gwe tubadde tulaba ku Facebook si yeye nga personality agikweka kantandike mpola mpola obadde okimanyi nti n'omusango gwa Lumbuye gwetaagamu n'abakugu mu by'ebifaananyi sokoleke kyogamba omulabi ali eyo asobola okubeera wano ng'essaawa zino atunuulira ffe naye nga akabubi kalaba ku CFA so okubanga si ffe kisoboka ekyo kooti togiwa bwi katambi nogigamba bajja kukubuuza ebibuuzo bingi ani yakutta akatambi tuwe scene of crime kubanga mu misango gyonna waliwo bayita basokoozi scene of crime officers baleetebwa nti amasasi gaavuze Lukutana yagakubye bwe mugamba nga babuuza Lukutana akwata mundu ki AK47 ebisosonkola ebyafuniddwa ku scene of crime bya mundu ki tibya pistol okibo mulamuzi kyabuuza bibuuzo byonna kalondoozi sina kye mubuuza kirala agambye yarabye okiba Lukutana ngakuba amasasi naye omukugu yagamba ebisosonkola ebya pistol ate nga Lukutana emundu gyalina mu mateeka ya AK47 kati gwe babeera bakunafuyiza oba tokyalina kyowa kooti oba ntegerekese bulungi kubanga obujulizi buli obwakatambi busobola okugattibwa busobola okubeera doctored tukize mu mbeera y'ono tuddeyo ku Lumbuye akolera ku Facebook ebifaananyi mu kulabako olaba nti ayinza obba gwe tulaba mulala n'omuntu omutuufu mulala kisobokera ddala kyobula nkugambye nti mu misango gino mulimu common sense n'amateeka amateeka go kasobola okugamba nti mulala mu common sense nga yeye nga waliwo amazima n'ekituufu fact and the truth tuddeyo kantandike katono nnyo mu kyangu ennyo nsobola okuleeta ekifaananyi ekya mendo bamuyita mendo tikyampamire azanyanga president Museveni oba tewetegereza nnyo osobola okugamba nti we mukulu Museveni era mu kooti omusango gwa Lumbuye kumanya guli fane basobola okuleeta ekifaananyi mu kooti ne babuuza lawyer nga li very smart kalondoozi gozzi okuwa obujulizi nti Lumbuye
yeye bakubuuza yeye nti yeye gogenda okumulumiriza lawyer n'abuuza kalondoozi omukulembeze wa Uganda omumanyi nga tebikwatagana na musango timumanyi osobola okwekkanya bulungi ku TV yawo n'otubuulira oba yeye yeye ne bazanya akatambi ka Mendo na kifaananyi sinakazanya kifaananyi bufaananyi kya Mendo Sevu ne balaga kifaananyi yeye okakasa ddala nti yeye oba ddamu weetegereze nti ye oyo mukulu Museveni kale omumanyi timumanyi wamulabako nti olwo atamanyi Museveni ng'akola address za COVID-19 sina kirala w'ekitiibwa omulamuzi osobola kubatiza w'ekitiibwa omulamuzi nti oyo mukulu Museveni yeye common sense wajirawo kakati n'agamba lawyer n'agamba sina kye mubuuza kirala mumaliriza kakati jjukira ekifaananyi kiri ku screen kya Sevoki Mendo kati gwe obwongo bwo tebutambudde nnyo kwebuuza naye omusajja wakyambuuza ekibuuzo kiri contrary tobola emisango mizibu nnyo gya kwajuwinga yeetagamu abakugu briefing ne bakubriefinga timu ne bagiteekateeka Lumbuye waba akwatiddwa asobola ate okusimattuka naye kati katuddeko wane mabega kakati singa embeera eyo ebezze ng'ebifaananyi bakikuleetedde kiggwa kitya kiyinza katugeze brief lawyer wo katugeze singa yakubriefings ayinza kugamba ki nti ekibuuzo kyonna ekijja nga kiri contrary ku kye tubale tuliko tokiddamu omulamuzi asobola okukaka okuddamu ekibuuzo omulamuzi asobola okukaka lawyer n'agamba owekitiibwa omulamuzi bw'ataddamu ekyo aba atta step gyenzirako kubanga waliwo ebibuuzo ebimu ne mmateeka emboozi eno eyogera nti silence normally means what nti okkiriza oluusi bw'osirika mu mateeka nakyo kikola amawanga agamu galina embeera eyo naye agamu tegagirina amawanga agamu states ezimu zirina nti wogala n'okwogera tebakitwala mu ngeri bwetu naye amawanga agamu n'obutaddamu obukkiriza oba obwogaanyi yo omulamuzi asobola okitwala mu ngeri ye kakati ki kyaba agendera lawyer aba agenderera kunafuya kati ng'akomawo ng'aleeta Lumbuye ng'akubuuza kalondoozi Lumbuye omumanyi nti ye osobola okumatiza kooti nti gwolaba ku screen ye Lumbuye nti ye Lumbuye nti wamulabako nti wamulabako wa ng'okkiriza tokkiriza nti wamulabako wa Facebook owekitiibwa omulamuzi n'otegeera nti ye Lumbuye nti ye kati omulamuzi n'agamba lawyer n'agamba nti sina kirala kyenkubuuza owekitiibwa omulamuzi sina kirala kyembuuza kalondoozi olw'ensonga nti ntegedde alaka alina obuzibu ku maaso ekifaananyi kye twakuba wiiki ewedde kyali kya Sevo Mendo n'amatiza kooti eno ku likodi nti kya mukulu Museveni sina kyemubuuza Lumbuye tamumanyi aba akumaze oba ovudde mu musango omusango oba guvuddemu by'oyogera bisobola okwerabikira bisobola okweyolekera mu mbeera eno gye tutandise otambula kyova olaba nkugambye kirungi nnyo abalina amagezi ffe tuyambe ttiimu ya Lumbuye bwebanga ddala eri serious nga tekolera state eyo nja kutubukayo tutambule mpolampola ku Lumbuye tudde wali ku musango tudde mu kusookera ddala Lumbuye osose activism tudde ku kya blogging kakati blogging si musango teriyo musango gwe bagamba nti omuntu akwatiddwa lwa blogging wabula bakukwata cybercrime bakukwata cyberkozesa bubi mutimbagano kakati ng'ebibuuzo bijja Lumbuye akozesa bubi atya omutimbagano nga nkibuuza atya nti mu butambi bwakoze alina ebigambo ebivoola ebisasamaza ebivoolani ebivoola eggwanga ki Uganda kozi byayogera bina biri ku eggwanga Uganda yani ebibuuzo ona bagenda bikubuuza mu kooti tolowooza mbu ojja kwogera bwogezi yeye be bantu ki Bannayuganda si bwe kiri be Bannayuganda nga bakubuuza ekibuuzo Munnayuganda ki atutte keesi mu fayiro ya poliisi ng'avunaana Lumbuye kubanga alina okubanga avunaaniddwa nani amuvunaana okumwogera kole buli tetunamuwulira bulungi kati Lumbuye alina musango kyogenda kuguzuula luvannyuma ng'omaze mukwata omuntu tebasooka mukwata ne bamugulako emisango asooka kuggulwako misango n'anoonyezebwa n'akwatibwa anti kati waliwo kye bagamba kye tuyinza otunuulira nti singa gavumenti ya Turkey ebeera oli emukwatidde anti ngamba singa ebeera katugeze buli bumenyi bw'amateeka mu layini saidi zeeri nemuleeta gavumenti entesobola kukozesa advantage negamba kankozese omusajja ono namunoonya dda era gwe mukisa gwenfunye kamugguleko wamunoonya ku musango ki kyekisookera ddala kubanga tuli mu mateeka si magezi amagezi galaga Lumbuye abadde amenya amateeka
kati amateeka gagamba nti teeka ki yabadde amenya era ani amuggulako emisango. Ssemateeka wa Uganda agamba nti omuntu aggulwako emisango omuntu individual oba organization. Nti kampuni ya UBC evunaana kalondoozi okubba ekyuma oba omulabi wa TV Star TV oba UBC TV yatudde eka n'agamba kalondoozi yanvumye era okunvuma kwa kalondoozi kukwatatanyi ekitiibwa kyange n'enfiirwa bizinesi bweti ne bweti ne bweti gy'emisango egivunaanibwa kalondoozi gwe batandikira. Kakati ate kalondoozi tasobola kubeera ng'omusango gumuleesezza eka deportation bamukomezaawo kalwa deportation aye n'omuggulako emisango n'otandika ate ku afresh kuggulawo misango ogigatte kugitabaddeewo kiba kifo ekyo mu mateeka bakwagiwinga ne bakukuba. Kakati tudde ku kiri kyogambye nti gavumenti ya Turkey emukomezaawo eba deportation nti abadde ku overstay obanga alina ebikolobero byakoze eki ekibuuzo ekisooka on record gavumenti ya Turkey evunaana Lumbuye musango ki on record so si initeerozi mu ngero gavumenti ya Turkey evunaana Lumbuye musango ki nti overstay weebale nga bikola ki nga ebyogerwa okay overstay teeka ligamba tya bw'okwatibwa bakuteeka kunyonyi ekola ki eddako bakuteeka kunyonyi ekola ki ne bakola ki Lumbuye aliwa okuva we bakwata Lumbuye n'okutuuka olwaleero kyogamba tewabadde unyonyi ejja Kampala ayinza obba yakomezeddwa okusinziira ku gavumenti batulaga yalina kujja lwa mukaaga ekiro ekire kyakesa olw'omukaaga sawa zaali 9 okusinza ku minisitiri Okero Olyemu so kati tetunnamanya yazze teyazze katudde emabega. Kakati Turkey eba egenda kwekuba empi n'ebikonde byetamanyi nti ne bw'oba oli ku overstay you have a right to lawyers. Oyina eddembe okusinkana balooya bo era oyina eddembe eryogera ne balooya bo. Ekibuuzo kibuuza nti Lumbuye okuva we yakwatibwa n'okutuuka essaawa zino lwaki wabaddewo deny of access of him with his lawyers. Kakati nkalubirizibwa okumatizibwa nti Lumbuye abadde ebbanga lino lyonna mu Bulaaya kubanga Turkey riri mu Bulaaya eri mu Eurasia Europe ne Asia nti nga talina ku magezi gonna g'abadde ayolesa ne research gw'abadde akola n'amagezi gonna g'abadde ayoleka mu investigative being a ghost spy nti abadde talina ttiimu y'abalooya ebadde esobola kumweyimirira ng'akwatiddwa gavumenti y'eggwanga erya Turkey. Kikyentegeeza nti ne bwe yandibadde ng'ensonga eri criminal nga yeetaga deportation akomewo e Kampala yabadde alina eddembe lye right to lawyers okuyimirirawo alagibwe eggwanga alagibwe ensi nti akwatiddwa era aliko offices bwe ziti era gavumenti ya Turkey emukwase bukolokolo Interpol oba Interpol emukwase bukolokolo gavumenti ya Uganda. Kyoyagala okuŋŋamba nti afaananya Idi Amin mu 76. Mu 76 Idi Amin yali Mauritius ng'agenze mu mutabamiruka wa OAU. Kati abaali eyo omanyi Amin yatendeka nnyo amagye n'obukesi munda mu ggwanga erya Isirayiri. Kati yategeera nnyo enkola y'abasajja abo. Kati Abapalestine bwe bawamba bannansi b'eggwanga lya Isirayiri n'Abafalansa n'amawanga amalala babasuula wano mu Uganda. Kati mu nnaku ezo ezaddiringana Amin yalina okugenderako ku ttabamiruka munda mu ggwanga erya Mauritius amala akomewo ku butaka. Kati eggwanga erya Isirayiri litegeera nti ali Mauritius kati bali bakoze operation bamukwatire mu transit ng'ali mu nnyonyi bamuwambe ng'akomawo ewaka ku butaka. Yakomawo an hour before bamulinda ssaawa 4 yakomawo 2 yabasooka okudda kuba yali amanyi enkola y'Abayisirayiri ebbanga lyonna ng'agimanyi. Bangi abatweninza n'Abayisirayiri nga n'omu ku bo ye Major Roland Kakoza Mutale yasulanga ku kitanda kye kimu ne Benjamin Netanyahu eyakavaako kuddeko Benat ssaabaminisita w'eggwanga aliko olwaleero. So eyali ssaabaminisita Netanyahu yasulanga ku kitanda kye kimu ne Major Roland Kakoza Mutale. So bangi abatweninza n'Abayisirayiri wano mu ggwanga erya Uganda. So kyoyagala okuŋŋamba nti Lumbuye baamutuusiza an hour before mu Uganda n'aterekebwa n'akwekebwa n'abulwa right to lawyers ku magezi g'abadde ayolesa ku internet. Naye nzijukiza kubanga boogezaako kujjukira okuva ku lunaku olwokubiri amawulire gatandika osaasaana n'olwaleero olunaku lwa Sande tetulabanga kafaananyi ke yadde kebe gavumenti ya Turkey eri mu UN kebe gavumenti ya Uganda. Njagala okutegeeza nti eggwanga lyokka lyemmanyi eritula ku Security Council naye nga teriri mu UN baliyita America n'amawanga amalala amatonotono ga super power. America poliisi yansi yonna naye yo tekwatibwa. Yo tekwatibwa era tetwalibwa mu kooti naye yo erina amaanyi
Yanti yo yefula polisi yansi yonna America. Mawanga magate America ziwen. Polisi yansi yonna spy kalabalaba wansi yonna. Ghost spy. Ndi asobola okukola obwambega n'obukesi ku ggwanga lyonna nga bw'ayagala. Babikola. Abajukira obulungi eggwanga lyakire mu 73. Lyafuna insurgencies nyingi ku mukulembeza Alvaro Serande yaliko. Era kulembera eggwanga eryo. Nga kigambibwa nti America yete mwina mu interests nga teyisaawo byayo. Mu 73. Kati kye bakola ne bavujjirira Jenagasin Pinochet mu kibiina kye kimu ekyali mu Serende. Kakati kye bakola ne bamuvujjirira mu kibiina kye kimu kya Labour Party ajavuunike government kuba yali ame commander n'agiwamba government. Naye yakala kati eggwanga eryo n'omukono ogw'ekyuma bagenda tuka mu 7 nga bamwekokola ne bamuggyako bannansi. Kye kimu ekyali mu ggwanga erya Cuba nti America yawulira nga interest zaayo teziyitawo mu myaka egy'ensanvu. Kati kye bakola ne baagala okuggyako Fulgencio Batista. Batista yali waabwe ng'abakolera. Kakati nga Batista bannansi abanyigiriza naye ng'akolera eggwanga lya America kubanga amakampuni agasinga gaali ag'amaanyi munda mu ggwanga era agasinga gaali g'Abangereza n'ag'Amerika. Ng'akola ku lw'Amerika nga bannansi tabafaako. Cuba ng'etambulira mu mbeera ya capitalism sitakange. Kakati kye baakola bannansi beegattagattaawo ba Chagwa Vera ne beegatta ba Fidel Castro ne beegatta ne balumba ne bawamba ne bamuggyako bannansi beegatta. America yabirimu byonna ebyo. So America yefula polisi yansi yonna ne bwe kituuka ku nsonga ezaayo yo tekwatibwa. Era yo bwe facilitating olutalo ne lugiremerera wakati evaayo teryagivunaana ng'ebiri ya Afghanistan. Yasituka mu 2001 n'erumba eya Afghanistan ne beggwangero n'erikutula n'okutuuka olwaliro yajje y'amagye aba bannaffe waliwo eggwanga erimu eri abalwanyi ab'amaanyi bwe twogerera olwaliro baagala kutuuka Kabulu bawambe eggwanga eryo oba ategereka bulungi. So ya America yagenda e Iraq n'etaagula eggwanga eryo kuva 2001 paka 2006 we battira Saddam Hussein ne kati olwaliro bakyanyiga biwundu teryagivunaana America teryavunaana Russia. So yo polisi yansi yonna naye yo bw'ebeera erina omusango gwekoze tekwatibwako ya America. Katukomawo ku nsonga eno teri ggwanga okuggyako America lirina immunity eyo. Take tesobola kukwata munnansi wa ggwanga ddala ng'ekimanyi bulungi nti alina right to lawyers okumiitinga ba lawyers be. Era Lumbuye gwe tumanyi bulungi ali very smart nti abadde akola bino byonna nga kyemanyi abadde alina okuba nga abadde yeetooloddwa escape route gy'amanyi nti bwe ndikwatibwa bwe balijja nga baagala okunkwata okumpayo mu ggwanga lyenzaalibwamu ndisaba political asylum. Ndigisaba ntya? Ndigisaba naani? Balawyers balina okubeerawo basabe foomu eyo nga ngezako okukomezawo mu ggwanga erya Uganda. Kuba foomu osaba nsabe n'ogamba nsaba foomu kugijjuza eya asylum n'ogijjuza balawyers bwe bakusabira mu ngeri emu obenda. So njagala okumatizibwa bwe mba nga ndowooza bubi nti Lumbuye abadde musiru ekyenkaniddeawo nga teyeetegeka nti lwe ndikwatibwa balawyers bange balivaayo. Era njagala okubuuza ttiimu y'abalooya okuva mu ggwanga erya Ttaka ebaddewo ku lwa Lumbuye eriruddawa yeetabanja bye tubanja kwaffe bye tubanja ne ttiimu eri yandibadde ebibanja nti Lumbuye aliruddawa bukyanga akwatibwa ekifaananyi kiriruddawa ekya poliisi ya Interpol si poliisi ya Uganda. Tesobola kukwata muntu n'emukwata mu ggwanga n'emuleeta kiro n'emugabayo mu nkukutu era emuleeta ne mubakwasa nga bwe bakola tone Ensubuga Kipoyi. Era mbadde ngenda kujja ng'ambe nti ekimu ku kye nalindabyeko n'amaaso gange yali mukulu yali mubaka tone Ensubuga Kipoyi bwe baamuleeta yali musibe enjegere nzijukira zaali ku mikono ne ku magulu. Omwaka yali 2016 ndowooza 17 bwe mbaseerabidde nnyo naye baamukwata ne bamukwasa ab'ebyokwerinda b'eggwanga Uganda katono nnyo baali bamuggulako dde emisango mu Uganda nga gya treason. Era nga miwandiika era CID yawandiikira Director Interpol mu Uganda. Director Interpol n'awandiikira Zambia n'eggwanga erali lyekwekeddwamu Kipoyi nga basaba mutukwatire ku muntu ono fugitive yadduka ateekateeka aba ADF. Era Interpol yeri n'enoonya Kipoyi n'emukwasa Interpol yaffe wano ne bamuleeta gavumenti ya Uganda n'emuvunaana emisango gyali gimuvunaanibwa. Byali bimuvunaanibwa kwaliko kuvujjirira aba ADF yali ng'avujjirira yes. So presidents weziri embeera bwetu gye bade tulinze okulaba ku Lumbuye ng'akomezebwawo kubanga emisango tulabe nga bamusibye kubanga emisango egimuvunaanibwa giri criminal si gyakyama tegiri civil nti kuteesa nti banfeera ekibanja tuteese egiri civil nti civil cases government egibaamu criminal cases government egibaamu nti omuntu alya mu nsi olukwe
akuma omuliro mu bantu okuteekayo ekitta abantu atematema mu bawanga era gavumenti ebeera yateekayo dda omusango mu kyebayita station diary nti ku poliisi ya Jinja Road omuntu gwe bayita Kalondoozi yavunaana Lumbuye okumulevvula oba okumuweebuula era omusango guno director CID abadde nga gunoonyereza aguke nti gusaanira gavumenti okugutuulamu kubanga emisango egiri criminal gavumenti yegitekinga on kati emisango egyo director akulo n'awandiikira Interpol nga asaba nti Lumbuye tali Uganda ne bwe mumusangako we musanze wonna mu mutukuwa tetumwetaaga mbuuza record eri luddawo ekyo teriiwo ekitegeeza nti byonna biri Dr. okulaga nti Lumbuye oba alikwatibwa ddi oba ddi nti gavumenti ebadde ng'egamba nti emulinda lwerikwatibwa emugguleko emisango ekyo tekiriyo mu mateeka g'ensi yonna tekisoboka amateeka g'ensi yonna nti neggwanga lyetwogeddeko erya take bwe liba libadde ligamba nti ali ku overstay limukwata ne limuteeka ku nnyonyi eddako era ye mukomyawo e Uganda amateeka galambika nti katugeze omuntu wakwatibwa mu mbeera eyo tasobola kuvunaanibwa mu ggwanga eryo lyennyini ogwo omusango gulimu overstay kubeera mu ggwanga nga tolina biwandiiko kitegeeza oba olina kuvaayo eggwanga terisobola muvunaana teri kuvunaana likuteeka era gavumenti y'eggwanga eressaamu ssente zaayo ez'omuyiwa omusolo bwe muteeka ku nnyonyi emuzza emukwasa baani emukwasa gavumenti mwava kati mwe mumanyi kyemukozesa omuntu wammwe ffe tumugyeyo eno abadde alya ku nsimbi y'omuyiwa omusolo nga tateekeddwa kugiryako kubanga eri ku overstay gy'obeeramu obeera okozesa bannansi basulira omusolo nga gwe towa resources za gavumenti kati gavumenti ekuteekeramu ne tiketi namba nekuteeka ku nyonyi nekuzaayo mu ggwanga eggwanga lyo erimanyi kyerikukozesa waba kuggulako emisango waba bakukola kati ate kyawukanako ku kya ono omusutuzi w'obuzito gwe bayita sekitooleko ti sekitooleko ye asobola n'okuvunaana gavumenti omusango olwaleero lwaki visa ye yali ekyali open teriyo visa ya nnaku bbiri yali yava mu nkambi neyewaŋŋangusa talina ddembe lyekulambula talina ddembe lyekulambula ate lukusa olusabaane kati wulira ago amateeka agamu ga common sense tugenda nakugambye tuli mu musango gulimu common sense n'amateeka kye gagamba mu mateeka Julius Sekitoleka asobola okuvunaana gavumenti mu ngeri ki kankubuulire yagenda ku visa ya nnaku bbiri gavumenti bwe kutwala amawanga ngago okusanya Olympics visa ebeera erasitinga ebbanga lya Olympics we ziriggwa bweba wiiki visa eba yaki bwe guba mwezi teri visa ya nnaku bbiri yali amazeyo n'omwezi mulamba weebale nnyo kati ekibuzo ekisooka yali eweddeko visa ye nti nedda zonna allegations nti yali abuze yakulaga nti yeekomya nawo kati gwe omuvunaana musango kye kumuteeka mu kaduukulu okumumazaamu ennaku esukka 48 nga tomuguddeko na misango essaawa 48 kati nga tuddayo Sekitooleko abuuza ebibuuzo ekibuuzo ekisooka nti onsanze nziruka nti ntya tewali bujulizi bwonna bulaga nti Sekitooleko yadduka tuddayo era ku grounds ezigamba nti Sekitooleko bw'abanga akomezeddwa nga gavumenti egamba nti emuvunaana omusango ajja kugibuuza nti bw'obanga otutte ku mawanga kuzanya mizannyo n'empanduka nga bwe yawanduka gavumenti ye egamba twakola endagano naawe eya gentleman's agreement nti bw'owanduka olina okukomawo immediately naye bw'osigalayo ku lulwo si ffe tukulabirira kati ye akulaga nti nkyali ku visa yange nsobola okwerabirira musango ki gw'onvunaana kubanga Sekitooleko avunaanibwa bw'abanga asangiddwa bba emmere y'abannansi b'eggwanga lya Japan nga yali ayolesa embeera lyasobola okweriisa singa yagamba nti yasobola okweriisa ne bamusanga nga bba eyo criminal case naye akyaliyo mu mateeka era gavumenti yamwa visa mu mateeka n'agenda kati mumukomyawo mumuvunaana nti abadde abuze ku ddiru ki nga visa ye akyali munnansi wa Uganda era akyali mu mateeka yamala ennaku 2 ku 3 asula wabweru gavumenti kakatibwako londoola omuntu waayo wajja ekuuma omuntu n'ebibye kati omuntu bamukuuma nga tebakyamulabako kati tumalize ensonga ya mukulu Lumbuye tuve ku nsonga ya Sekitooleko kubanga yo yetaga magezi kubanga yo gavumenti ndoza yatuuka ekiseera neeraba kyogera n'amaliza nga bamutadde awatali muggulako omusango gwonna ensonga ya Lumbuye eno tukitwale nti Lumbuye kituufu bamukomezzaawo kikyayinza ovunaanibwa oba bagenda nemuleka balese agende ajoge nga bwolaba Sekitooleko gwe twogerako nti naye bamutadde aliwo ali sabuti tewali kye bayinza kuvunaana Lumbuye tewali ngenda kulaga grounds waki tewali kye bayinza muvunaana ekisooka Lumbuye teri muntu n'omu yaavuddeyo n'acomplaining oba n'ateeka omusango mu mateeka nti avunaana Lumbuye ku bonna aboogerwako eggwanga terivunaana muntu nti ggwanga nti Uganda evunaana omuntu omusango nkugambye nti emisango gyonna tuddayo ku ground
ne babuuza tuddeyo ku kye bayita omusango gwonna guzzibwa ku kye bayita crime scene. Kati nga bakubuuza ekibuuzo nti Lumbuye abadde amenya amateeka ludda abadde ku siini ki nti abadde ettake. Kati nga bakubuuza obujulizi opresentinge bulungi mu kooti obulaga nti nno abadde ettake nga bavumirya gavumenti. Lumbuye alina asobola okukakasa kooti nti si yeye. Nawe nkubuuza ekibuuzo ne gwaba Lumbuye omumanyi. Oli omulabyeko Lumbuye? Mulaba ku Facebook. Kati olaba mulaba ku Facebook. Kakati asobola okugamba si yeye. Kubanga everything mu mateeka kisobola okubeera doctored. Osobola okujja nga ddala mu mazima ddala walabye. Naye nga tolina facts sobola kukakasa. Kankuwe katono nnyo. Lwaki criminal cases ziba nzibu nnyo? Lwaki emisango gy'ettaka ebiseera ebisinga gimaliza gifuuse criminal? Nti omuntu abeera ku ttaka lye nga ddala ttaka lye ne bajja okumujogera ku ttaka lye n'akwata ejjambiya. Kati bw'akwata ejjambiya ono gwakwata ejjambiya agenda kudduka ku poliisi amuvunaane gwakwagala kumutta. Tojja kuvayo gambe nti nze namukwatidde ku ttaka lyange trespass gwabadde omutta obadde omutema. Sikete oyina okakasa kooti nannyini ng'ate ali ku musango gwa mada naye ng'ate abadde mutuufu. So amateeka gali very funny. Amateeka teri agamba nnyumba ya nabbubi. So magezi go wa gavumenti ekintu Lumbuye muleke. Nzirayo bwe batake mukomezaawo. Nzirayo obunafu bwa gavumenti kukwata abantu nga tennaba kuŋŋaanya bujulizi bumala kuluma abantu. Nti ekwata omuntu neyagala emuvunaanire mu kkubo nti tunoonyereza. So ng'okunoonyereza kwe kusooka fayiro n'ebeera ready omuntu n'abeera aligned to court. Omuntu asobola okwescapinga mu ngeri yonna omusango gwonna bw'abeera nga dasobola otemula obujulizi. Kanzireyo wali criminal case kankubulire. Singa omuntu ddala kikakasibwa ku butambi bwa kamera nti yasse omuntu tekimala kooti kugimatiza nti yasse. Mulina okuleeta engoye ez'omugenzi noono bamakinge DNA nti kuno kubadde kati ogamba nti kati kankuwe ekyokulabirako kimu. Mbadde ne mukyala wange mu buliri nebase naye n'afiira mu buliri ne banzigulako omusango gwa manslaughter okumutta mu butali bugenderevu. Mu kooti baddira omulambo ne bagujjako entuuyo ezaago nange ne banzijjako ne bamakinga obanga waliwo ensisinkano eyabadde wakati wange n'omulambo. Kati balooyaza ebiseera ebisinga ne ba investigators batemula ekyo nti ne bajjawo obujulizi bwonna obwandibadde bugatta omusango. Kyobulaba nti Makadosman Kabyega si mugezi nnyo nti mugezi nnyo mu kwajuwinga emisango, mukugu mu kutemula obujulizi, mukugu mu kutemula ba witness nti witness aba abadde prime witness abadde agenda okukonvinsinga kooti agibwawo ne bagamba nti yafudde lubuto ng'atwalibwa eruzira. Yabadde ku bbaasi ya poliisi ng'agenda eruzira eya prisons n'afa. Kati ate oyo jjukira naye mu kooti tamatiza kooti. Nkugambye nti kooti tematira ku bujulizi bwa muntu omu mpozi nga mwana muto. Newe mbanga nze nalabye nga gwotemula. Mu kooti ni balina okunoonya ebirala bingi babuuze. Kalondozi mbanga mugamba yadatemula. Katubuuze mukyala we. Wasemba kulaba ddi Kalondozi. Yasemba mulaba ku Sunday. Wasemba mulaba ku Sunday. Tiye wali wasemba kuba naye ddi okubeera naye in contact. Nti ku Monday. Kati bagattagatta bingi tekimala kiri ekyo kugamba nti Kalondozi mukatambi mwali ng'atemula kubanga nkuzize ku musango gwa Lukutana ne nkugamba Lukutana kituufu amasasi galagibwa nti nga gakuba mu bbanga gye yali eyo mu kalulu naye bajja kukubuuza ekibuuzo ekisooka nti Lukutana gavumenti ya Uganda yamukkiriza okuba ne mundu yo banedda nti ye mundu ki AK47 kati scene of crime officers agambe nti ebisonkola ebiri ku siini bya pistol kati gwo obujulizi obwa bufu. So ebiseera ebisinga abatta emisango be bano ba investigator n'abatambuza fayiro. Omuntu ali yayinza okugamba ebigambo omusajja ono byazaayogera tabigoogedde mulundi gumu mirundi ebiri mirundi esatu mirundi ene bivoola binyiiza bikuma omuliro bikola bitya. Teri muntu asobola kusinziira ku ebyo byokka ebitontone ebyo nanga omusajja ono ddala akangavvulwe. Kati bw'osinziira ku ebyo bw'oyambye Lumbuye aba asaba political asylum. Ekyo kyokka nga bw'okyogedde gye kiyambye ddala Lumbuye nti bino ebigambo mbyogera lwa mbeera bw'eti nadduka e Uganda mu 2016 nga baagala kunzita era amazima galaga nti Bobi Wine ono Kyagulanyi wa Nuupu twali naye twakkaanya nti nze ŋŋende wabweru mu external wing nkuba omuddomu kubanga record zonna ziraga nti teri muntu n'omu abadde ku political run abadde extradited. Ne Museveni yali ye Kenya ng'asobola okuleetebwa mu Uganda gavumenti yatitokera olutwa ne Obote nga waliwo endagaano wakati wa Moi yali mukwano gwa Obote Nyerere nga mukwano gwa Obote naye nga Museveni ayina e Tanzania ne Kenya nga tasobola kuleetebwa lwaki ali ku political run. Amateeka tegakkiriza
ku extraditing muntu oyo kasita abeera nga ddala kiraga mu bukakafu mu video nti video muyamba na buyambi banaye mutunuulye akatambi kano government nagidduka mu 2016 lwa nsonga zino nave Uganda lwako nga njogera mazima asobola okuprovinga court asobola okuprovinga abalamuzi ne international community nti ddala ekimuvunaanya kino tosobola kuvunana muntu lwa political waliwo abagamba political statements ku bigambo ebimu katugeze mukulu Lumbuye byayogera ng'ajja n'ayogera nti gundi wegendereze gwoddako ne kiba gundi gwe ku luno gwe ne kiba waliwo bebuuza Bwino Bwino oyo n'amala na kiba abadde bongo ki wadde akozesa kati nga bamudoktalingeke omusango okugamba nti yeetaba mu butemu yafuuka nabbi waliwo bebuuza nti ono obwa nabbi buno abujjawa akati kiba tukize mu gavumenti yeyina yandibanga adiringa na gavumenti yandibanga adiringa n'abakungu abantu be basiru mu school of detectives bw'oba onoonyereza ku musango olwo kye bayita formula bakubuuza formula ki gye wakozesezza okumanya nti gundi agenda kufa can you prove court kati gwe osobola okumaliza kooti nti Lumbuye yalagula nti katonti gundi agenda kufa osobola okumaliza kooti nti Ssaabasumba ati agenda kufa can you prove court nti Lumbuye yeyogera nti ddala agenda kufera lunaku bweruti can you prove court tosobola kuvaayo buvina statement egamba nti Lumbuye yagamba nti Ssaabasumba agenda kufa guess waka abantu balina obezi magezi guess waka kankubule guess waka kyakola guess waka akola bw'ati gavumenti zonna gye ziva zenkana zibamu be bayita ba whistleblowers abasomola kati ba whistleblowers ebiseera ebisinga babeera basipayi ba gavumenti akuwa 30% neyerekera 70% ngayagala kukwatirako bana ngayagala kukwatirako ye nga kyayagala kati whistleblower ajja n'akugamba nti Museveni mubi ensi esobola okukimatira yonna nti Museveni mubi kubanga ekyo kyafuuka luyimba kati n'akugamba nti meeting yatudde mu State House saawa 5 era kabaka wa Buganda ne bamupa kyempi kati kize mu magezi go Jeno Muhoozi asobola okupakya kabaka wa Buganda empi kize mu magezi go kisoboka tekisoboka kati ebyo ebintu bwe bityo babi dokitaringa kati ano kan coincident emu eyagwawo nga ddala ntuufu yagamba nti kabaka bamuwadde obutwa nina ekintu kyembadde ngenda okwogera naye kijja kulabika bubi ndowooza eri Abaganda Ssekabaka Muteesa yafaaki butwa mu mwenge obadde okimanyi yafa butwa mu mwenge ye ripooti ya Scotland Yard ze nagisomako kwa Scotland Yard yawalirizibwa okuwa ripooti butwa mu mwenge kati singa nkireeta Abaganda bajja kundabanga omanyi ensonga za kabaka mbadde ngenda kukulaga nti ekintu kyalumbuye ku kabaka kye yaleeta mbenge nakikubulira gye kiggwera naye kale kankole samale nnyangu ennyo kabaka omwaka gw'Olukumi nga awayira wanga akuba enkanamu tasobola kufaanagana ng'owa leero asobola okulwala asobola okufuna ebizibu ng'omuntu wa bulijjo ne bakugamba nti tumanya wano bulijjo nti Museveni mulwadde fe abakolera gavumenti n'abala abakolera gavumenti tumanya naye bw'oba tosobola kugattagatta bulungi fact tovaayo kwogera ku nsonga ezikuba bajja zikubuuza kati Lumbuye afuna kino kabaka muki ekyo bwe nkyogera eri Abaganda nga ddala kituufu bamugamba 30% nga kituufu bamuwadde obuki obutwa bamuwadde obutwa kabaka muki kakati ngenda kuwa keesi emu simanyi oba naye eyinza okundeetera emitawaana ekeesi ya Jeno Katumba Amala kitegeerekeka obutemu obwali bwagala okumukolebwako tewetagana kunoonyereza nnyo alina abalabe bangi mu ngeri emu obendera ngenda kuwa incidents eziwera eziraga nti Katumba Amala ali mu matigga in fact ye kennyini yalina okunenyezebwa obulamu bwe okubuteeka mu matigga ng'atambula nga talina lead general officer alina okubanga alina abasirikale abasukka ne Kabangali in fact kuba minister alina okubanga ddala akuumibwa yes abadde CDF yagenda Somalia waliwo ettemu eryakolebwa Somalia sigenda kukubulira mwaka naye abajjukira bulungi bakijjukira bulungi obutemu obwalimu connivance y'Abannayuganda n'abeeri abalushababu era abaana bangi battibwa ne bafa famire z'abaana abo gamba zasirika nga amokomanda yes yagenda Somalia yes bali bagenda muttira mu nnyonyi eyo mission yaliwo bali bagenda mutta era abaana bangi baafa lwa connivance ey'olugero olwo abaana bangi baafa kakati gwe yagala okuŋŋamba nti
abazadde b'abaana abo abooluganda n'emikwano baasirika ne bagamba nti akoze bulungi. Omuntu abaana abalabe bangi wabula ekitutaasa nti ffe ng'abantu tulina amagye agatukuuma ag'ebika naye bwe gavaawo nga weegulumizza abalabe bo bajja ne basaasana ne bakutwala. Ffe tulina obukuumi bwa famire nti gwe weddirango empewo ze wamwe ezengo zikukuuma naye jjajja muteesaasira lwalitula ne bali ab'omu bbanga ne bagamba nti katugjewo amagye gaffe kalondooza afuuse wamputtu abalabe bo gye babaddeyo nabajja ne bakulumba kubanga mu nsi muno Katonda yagaba waliwo malayika gye yawa amaanyi bagira sekkoteka eyo buli mulabe wasembera ng'emukoteka kakati buli mulabe wasembera okukwatako ng'ekola ki kati buli sekkoteka waavaawo ng'asumagiddemu bw'ati ng'abalabe bakola ki kyekyagwa Katumba wamala gwe weebuuze kyali kitya ne bakuba amasasi agasuka 50 ne batta mwana olowooza kiteekeko mu perspective egamba nti baba yagala kutta mwana naye bamuleke ku bulumi bwe kibeera okufiirwa abaana kiba kitya kiteekeko mu ange kwaga bw'obeera otunuulira emisango egimu ogiteeka mu direction zizonna n'ojagiwenga mu direction zizonna n'ogamba naye Jeno Katumba amala owanga ayina abalabe nga babadde bakweta retaliation oba ADF owa bano babadde kubanga okubeera munnamagye obulamu bw'abantu bangi omusayi mungi okubeera ku ngalo zo. Families nnyingi eziba zifiiriddwa abaana olwaggwe okubeera nga waduumiranga missions ezimu. Katumba amala yaduumirako olutalo lw'omumambuka awo olwa Koni. Olutalo lwa Koni families afiirwa abaana kankubulye nga maliriza ku nsonga eyo. Koni ekyamulemesa okuwangula olutalo lw'omumambuka it is because yakaabya nnyo abakyala baddiranga abaana abato ne babakwata ne babatwala ne babajjamu ebyomunda mu mubiri gwabwe. Eyo yali mission nga Bashiru yagireeta n'aba Egypt kubanga Koni yayinanga sente nnyingi mu nsiko era asiramusi n'osiramuka nga talwana lwakutaano bayithayo Koni yagenda okutuuka okufa ng'asiramuse nga musiraamu kubanga Koni in fact Koni yatuuka si kufa ngamba kuwangulwa yagenda okuwangulwa metegeeza kuwangulwa agenda okutuuka okuwangulwa ng'asiramuse era bali bamaze okumusiramula Koni nga takyali mu kristaayo. Kati amawanga gatendekanga abajaasi be gali amawanga 3 ba junior officers batendekebwanga Sudan ba senior officers Misiri Cairo ba general officers Iran na Iraq era be bali baleeta amawanga g'Abarabu mangi agali galeeta Koni wano kyova ne Museveni yagamba nti mbanga muleeta Koni naye kanete galanga kiri ku record Museveni yawagirako galanga ekyo si kyejjusa kukyogera yamuwagirako kyova otawo lwalwawo nnyo Koni yayinanga finances nyingi ng'azifuna mu bibumba by'abaana bakulaganga nti abaana basezeka ennyindo n'amatu ku disguisinga oleme kutegeera kiri mabega naye ng'amazima gali nti bawambanga abaana nga bw'okiraba Boko Haram e Nigeria ng'abaana babajjamu ebyomunda babakukusa bajjamu byamunda babitunda nnyo Pakistan eyo na Asia. Kati byayamba nnyo kati abazadde buli bwe bakaabe ennyo ku nsiko ku ttale tosobola kuwangula lutalo kubanga olutalo luwangulwa bantu. Kati ago gonna amaziga abantu bonna abaafa mu operations ezo wabeerawo bangi abagamba afaddi naffe katumuttire ku mwana awuli obulumi bubeera. Tufundikire n'ensonga eno ku mukulu Lumbuye. Tubadde tumumanyi tumuyita blogger tukinyonyodde blogger kitegeeza kitegeeza ki eri abakola omulimu ekika ekyo mu mbeera eno oba kibalekawa. Kakati abakola blogging balina okwawula ebintu bibiri. Waliwo okwogera kalebule n'okwogera amawulire n'okudisseminating facts and information. Information is power naye nga information eri armored by facts. Oba tegereka bulungi. Information becomes power ngeri armored by facts si kalebule. Amazima n'obujulire amazima kyekikulu ennyo. Tolimba bantu nti Katonda yankubidde simu nangamba ow'ekitiibwa omugenzi Cyprian Kisolwanga agenda kufa. Katonda yakubirira ludda w'essimu olimba abantu abamu bayifula ba prophet amazima gali nti buli muntu agenda kufa era essimu egenda kuvuga naye nga ali kuba essimu ali bakatonda aligikubira walumbe omusiramu gwayita ali mawuti. Kati nze bwe mpa obujulizi nti tona agenda kufa tekinfuula nabbi nnyo nga tafiiriddeewo alina kufiirawo nfuuke naggwano naye bw'afa enkya manyiddewa nti oba nfuuse bufuusi ddoboozi lyali mawuti ninfuuka ekikolimo kubanga ebiseera ebimu ofuuka ekikolimo mu nsi ne bakufuula kiwuggulu ye muntu abika abantu ku kyalo ne bafa nga bw'ayogera abantu bafa naye nga yetafa kiwuggulu ye muntu ku kyalo abika abantu ne bafa ebyadda n'ekiwuggulu kibika yes ayitibwa kiwuggulu. So ebiseera ebimu teweetoolozanga bulamu bwo kufuuka kikolimo abantu bakulabenga nga sitaani
Lumbuye yadde chemical ali sitan n'amazima gali nti obufere yabukoleranga amazima gali nti bamubuliranga facts 30% bamubirangako 30% nga naawe bw'okimanyi obulungi nti koni ensi bagimatiza nti teyaliyo naye amazima gali nti yaliyo. Koni yalina miles 7 ku nsalo ya Uganda ne Sudan ejabaleni ng'alinawo division namba eziwera senior brigade red brigade Jiriva ng'alina vice we Otira Gonko ng'alina amuddako Vincent Oti bonna baalinga naye abadde mu ICC ye Dominic Ongwen yali jeno naye Dominic Ongwen ate ye bambi yafunibwa mu mbeera eno nti battabazadde be n'asigala yekka n'asigala tanya kya kusalawo n'ayingira Koni kwa Koni yatwalanga nnyo abaana abato yakoppa nnyo engeri Museveni ne Savimbi eyali Angola ne eyali owe Liberia bamuyitaani gwe batwala mu ICC olwo omukulembeze we Liberia ali mu ICC era bamuvunaana Charles Taylor so bakosanga abaana bato kubanga abaana bato bangu nnyo okukozesa mu bintu bwe bityo nti abata nakwesalirawo abata ina kyakufiirwa talina mwana talina bazadde era Dominic Ongwen singo jukira bulungi obujizi bwe yawa mu ICC yagamba nti nze munvunaanira bwerere in fact sayina kyakusalawo family yange yafa mama yafa tata yafa nandikoze eki nga ebiseera ebyo nga Karuma n'okwambuka amambuka ga Uganda kyali kitundu kya Koni nga olina kyakusalawo kimu okufa oba okuyingira ensiko olwane nabo ekiseera kyatuuka nga abajjukira obulungi Peche kisangibwa ggulu Peche nga bamusalako nga bayawulamu ggulu mu mambuka waliyo ba LRA mu Maserengeta waliyo ba UPDF era Museveni kyamutwalira ebbanga yamala kuleeta Mamba ye yamuyambako kubanga emmamba yamuyamba nnyo okukugumula abajasi n'abayekera bakoni abajukira obulungi nti Koni okutegera nti Mamba y'amaanyi yamala kufiirwa General we bamuyitanga General Beba bamuyitanga Lieutenant General Beba yali yo mulimu gwe gwa abduction mu ggye lya Koni ye yalinga akola abduction ye kutwala bibbe bwe bakuba Kampala bye batuttewo omunyago bamuyitanga Beba kiva mu lugundi mu Luswahili Beba yote Beba wekiti kati kye kigambo ekivaamu Lieutenant General Beba yafa yajja ne yeegeza mu Mamba n'aleeta ekikompola mbwagikube kubanga yatunuulira Mamba ezo zibeera mu mugundi zino zajja ku mulembe gwa wokutuwa ezo emmamba emmamba ensi yasooka ogikola mu nsi yonna bagiyita South Africa yagikola era Museveni yagenda wa Zuma n'amuwa amagezi nti twala emmamba kuba emmamba erina ebyama bingi enyinza okubyogerako ne bambuuza emmamba akatono ennyo evuuma amaloboozi 7 amaloboozi 7 emmamba amaloboozi 7 emmamba bwegwa wano kati kitwaliraawo kati kambalabula abavubuka bwe bakugamba nga nti emmamba ezze toteekayangayo mubiri kuba nti emmamba ezze kamwokya toteekayo mubiri ekisooka emmamba eri Amadi togikuba kikompola emmundu ziri 2 ezigikuba mu nsi yonna sikaadi biteni ne mizairo z'ennyonyi ennyonyi biteni ne sikaadi bye bikompola byokka bisobola okukuba emmamba nkubuuza mu Uganda weebiri ebyo obirina kakati emmamba bakugamba nga nti emmamba zibaleese togendangayo emmamba esobola okuba Kampala eno musaawe mune egimalawo Kampala yonna mbikubuulidde simanyi banabitubuze twabijje naye nga gamba mazima gali ntigeko kakati mbadde nkugamba nti eyatiisa ennyo Koni mu lutalo uterere mulemerere yali Beba yali musajja we nga w'amaanyi kati emmamba egenda esimba Peche ng'erimu waali olwaleero General waali bamuyita Nasibula oba erinnya lye ndyogere Lieutenant General waali kandireke yali agirimu nga bagigezesa omanyi bakoppa software ne bamuyita ne bakoleza weziri nnyingi nakasongolawo z'amaanyi totegananga kuteekayo mubiri bayite emmamba Museveni mwamaanyi nnyo era ze newunyenya atamumanyi kati asimba emmamba eri mu ddoboozi erisemberayo ddala erya wansi akati busajja bwa Beba obwako ne bujuba omukono simama yote bo omukono neyimirira omanyi ye egira bwete akati ne bamugamba toka kwa gali aveeyo nga mwali muli ali muogo omanyi ina ne mundu wagulu ezijjayo ne bagenda ne bagamba Beba
waliwo kibichi oli agize wali alese atujoga wa PDF jangu omanya abasajja bakkoni bayinanga bali ddala bajjeno waliwo amagye agali agamanyi mu biseera by'obote we bamujjirako ba Eric Odwara njabogera kamanya mangi bali bakube mundu ennyonjo n'abasajja bakkoni bali bakube mundu ennyonjo nga balungi nnyo nga balungi ngera babira ddala mu waddala mu ntalo nga ajjira ddala jeno ddala ku front line kati ajja beba atuuka ku mamba agituuka mbwate agitunula mbwate agenda okulengera nga gwalengera amumanyi omanyi bemanya ku ntalo wabera akaseera kokusirikirizamu muteese era amumanyi namugamba gwalimu tie vaamu yogera mu Luswayiri alemeramu akoleza omuti gwa sigala kati beba yawulira ng'ekyo kimu amujoze nnyo ali munda mu mamba ajiyo n'omuti gwa amujoze nnyo mugambye vaayo aganye mamba tejayita masasi terina kyosobola gikola ngoloko ntamanyi mamba n'Amerika bagikopa wano Sudan bajje Sudan mu lutalo lwa waggulu ne bagitunuulira emmamba mu nnaasi ogwanga eri Amerika meja n'akuba emmamba n'agitwala mu Amerika ne bakola eyaabwe ng'ate bo bagyongeddemu nnyo Amerika bakopa wano emmamba sebo yasooka wano South Africa yasooka South Africa ne tugiddako ffe Amerika ne bagikopa n'amawanga amalala ne gagikopa South Africa yamanyi super power obadde okimanyi nti nno Israeli yakuba nnyo Iraq okumala ekiseera nga ne gundi yeewaana oyo prime minister waayo ne Perez nga yeewaana Shimon Perez nga yeewaana bo bamaanyi manyi kye baakola ne bajje wa Zuma manyi Zuma mulungi nnyo mu arms mu byokulwanyisa Zuma n'abawa missile bagita sikadi yeewaana South Africa n'agibawa nga bali beewaana Abayisirayiri mbu teri kikompala nekimusobola kukubwa kuva Baghdad ne kituuke Tel Aviv baakuba ebikompola 25 ne bikwate Tel Aviv ne babuuza babijjeewo wano South Africa lyamanye eggwange tolizannyirako akali beba omusajja ajeyo omugwabi amugamba wona bajogono agenda this is brand new Land Rover this is not bad mumpe ekikompola kyange n'akisaba yakuba emmamba ekikompola teyavaawo n'abamuli okumpi nange we nalabira teyavaawo emmamba bw'ogikuba kyogikuba kyona kiddira ggwe bw'ogikubako ekyasi beba teyavaawo gonna ekikompula kyagamira n'amaliza bw'okuba emmamba byogikubya biddira ggwe teyavaawo ne banne bonna awo koni we yatiira n'adduka emisinde manyi koni yali mulungi mu kudduka ng'adduka emisinde egy'eddala gino emisinde gino egy'eddala ng'adduka nnyo basobola okunyumiza abo bajjeno Katumba Wamala n'abalala baaliyo naye nga ne Sejjusa gwabe basinga nnyo okufutiza koni awo koni ne bamuwangwa ne bategeera nti takyalina maanyi kwe kumusindikiza n'agenda Sudan na the Central African Republic so Lumbuye mu ndaba eyange bw'abanga takolera gavumenti nga mukozi wa gavumenti nti mission yabadde ewedde awummule bulungi osobola okukolera gavumenti ng'ojogerera amafuuko nga tomanyi nenga omanyi osobola ogikolera nga tomanyi nenga omanyi kati njagala nkunku mu ky'okusanyusa bano abali eno abalaba ne nga gw'olina ekigendererwa ekirala kankubuuza ekibuuzo Lumbuye ng'ajjawa facts kalowooza mukulu Museveni ye talina magezi gabuuza cabinet meetings tuzibamu 6 ani afulumya ebyama kaka yebibuuza tabibuuze kaka tategeera talina magezi tategeera buli meeting ebeera mu State House Lumbuye ng'agitegeerako mwabadde 6 meeting yatudde essaawa 4 ez'ekiro abantu gavumenti esobola okutega information n'ogigwamu ne bagamba okay ekitegeeza abantu batandise okwesiga Lumbuye jukira Lumbuye ensi yamwesiga nnyo buli muntu n'atuuka ekiseera ng'amuwa babeesigye Basejjusa wabiwulira byonna buli muntu atandika okumuwa ne Bobi Wine amaliriza agudde mu katebe so bw'abanga abadde tamanyi nti akozesebwa asobola okukozesebwa mu ngeri emu oba endala kuba teri muntu wansi w'enjuba wano asobola kumanya kufa kwa muntu oyo abeera abuulirwa abali munda mu sakoze ez'omunda Lumbuye yafuna confidence y'abantu bwe yatandika okwogera ebintu eby'omunda mu State House ne bibaawo ekibuuzo kiri nti ani yali abimuwa bw'abanga ddala si wa mu State House ekitegeeza ebibuuzo nga mbibuuziza ne muzeeyi abibuuza basobola okubikutega ekyokubiri osobola okubanga okolera direct state otya state esobola okukozesa nga wa eso ng'okolera bweru wa ggwanga nga baagala onafuye bapengepenge baani bonna era tugeze okumaliza nga bonna afuuse banafu pengepenge simanya edimeza yasimanya baani Lumbuye nga yewaamaanyi kubanga yaleeta agokya yes essaawa ya leero Lumbuye takyalina information ekisooka struggle yaggwa Museveni ali mu freedom yagejja Bobi Wine Museveni in fact abadde very lucky yawandiisa aba LDU
nga bawandise za lwakalulu naye ani asinza okuyamba abantu obutalwala covid Melody yuse ekyo yabawandika disguise lwakalulu kana namuyambirayo Museveni pressure yali zigenda kumukuba olwakalulu covid najja yamuyita yamuyita nkubulira omukisa muzeeyi gwalina mungeremu benda mu mbeera za Lumbuye NUP Byayogera ebisinga nga byekubidde side emu nga bijoronga side endala NUP yafundikidde yeetunze ngeraga nti ebadde ekola ne Lumbuye akati bw'obanga obadde okolagana ne Lumbuye eraga nti yasindiseeyo bazaake ne baani ate ng'erimba akati erimba mungeremu obendala Lumbuye abadde smart nnyo okukimanya nti wenkwatibwa this is escape route sinupu yeyina okukimuwa yagiwadda nti ateebwe activist nakuwadde ebiraga activist byebiriwa aba ne foundation eziraga kikyaliko ebyabata birina mu ngeri emu obendala akati njagala okulaga nupu esigalawa nupu esigala yeekubyemu ebituli mu ngeri emu nti abantu basigala bamatiziddwa nga babuuza Lumbuye aliwa mutulage obanga yakwatiddwa namwe mugwa mutya mu kateebe ako Lumbuye teri yamukutte wabanga akwatiddwa bamutulage wabanga tebamutulaze si mukwate firimu ye yaweddeko ate n'ekyokubiri asobola okukwatibwa n'aleetebwa e Uganda tekitegeeza mbu aleebatiddwa e Uganda wammwe asobola okuba nga omulimu gwe guweddewo Bobi Wine bamaze omukuba awedde amaanyi Bobi Wine akyalina relevance ki yakulembera ekibiina ekivuganya gavumenti kyeyabuulira abantu mu campaign njagala kuba leader of opposition kyeyabuulira abantu struggle teggwa lunaku kale weebale struggle teggwa lunaku lumu struggle musigala mugirwana kati bw'obanga olwana n'abantu obabuuliranga byonna bwe tutawangula waliwo pulaani eno tobalaga nti kiggwa leero bwe buzibu bwa struggle Museveni yeebaka mu nsiko emyaka egi ng'alya maliba olwaleero Museveni n'ennyama tagirya ekigere ffe tulya ennyama ffe abazzukulu ekitegeeza nti sacrifice teba ya lunaku lumu tolimbanga abantu nti kiggwa leero yensobe bwe gye yakola yabuulira abantu nti kiggwa ki abaana ne bafa ate nga bangi mu ngeri emu oba endala so abantu abandi badde bagenda mu struggle ne bagitya nti eri blood ate abantu batya struggle nti eri blood batya olw'abaana baabwe buli muzadde yakwata ku mwana we namugamba ku maweeka tebajja kusibira mu kkomera Kyagulanyi ntakumanyi tajja kukufaako bw'alibeera president yaliba first person yaliba mukyalo yaliba first ki lady batabani baliba first ki sons and daughters gwe tolibaayo deeka buli mbuzi yadda ku nkondo abazadde Museveni okukwata abaana abangi n'abasiba yali asindika sayini eri bazadde buli muzadde agambe ku baana be nti struggle buli muntu tabeera muwanguzi ekyokubiri struggle teggwa lunaku mu myaka egi Museveni bwe yayingira olutalo lw'egyekinaana bankwanga bakasirye eggwanga babaraki kirya bamugamba tukivuunikire waneeno Kampala we wali ekinyusi era singa ojjukira bulungi mu 81 February nga before 6 tarahe 6 olw'omukaaga basooka ne balumba Luzira nga omugenzi munnamawulire omugenzi yali waliwo mwirabidde yakolagananga ne Gombya munnamawulire kati ali mu Kayira kati Kayira wa UFA nga baliddemu banne nti tusooke tugende e Luzira tukube Luzira tujjeyo abawambe abaali abejje lya Amini kati nga Kayira agamba kike twali obudde buwanvu okutendeka abaana balwane tufune abamanyi abali e Luzira abaasibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi tubakwase bukwasa mundu kubanga zaaliwo nga Gaddafi yaziba wadda kuba Gaddafi yali atandika ddoba we mundu abo yawa Amini n'abo n'abali mu nsiko eringa abawa ayagala kufuka kingmaker omanyi wabeera abaagala okwera ba kingmaker njagala kuba king nze ndeese gundi nze ndeese Museveni nze ndeese ono nga bwe kiriwo olwali nti Ruto ekimukubya it is because of this king nti Museveni wants to become a kingmaker in Kenya he wants to become a kingmaker ewa Kisekedi he wants to become a kingmaker Rwanda he's a kingmaker in Sudan he's a kingmaker in Tanzania he's a kingmaker in Burundi everywhere he becomes a godfather afuuka papa buli kaseera yavangayo nga abatabaganya mu ngeri zonna so abafuuse papa wa East Africa and Central Africa kyabulabe ekyo kakati mbadde nkubuulira nti Museveni bano bakayira babala tugende Luzira tujjeyo abaana amanyi okuba emundu kubanga baali balungi ate bali batendeke naye ekyakola obuyo olutalo olwo bagenda okulumba e Luzira ebyokulwanyisa byadirenga okujja emundu neevuga paka ku makya abaana ne babakwata bona abaana ne beekyawa kati Museveni ye yali azze mabega ng'agenze Mubende ng'agenze Kabamba era Museveni kye yakola n'alumba e Kabamba najja ng'azimba mpola kuba yakimanya wenna alwanira e Kampala nja kulekamu baremunansi empulunguse nja kuba mukulembeze e Kampala naye nga Karamoja akulemberayo muki mulala
wajja kuba abo ab'amaanyi bakalifetes ogugamba obwakabaka obw'amaanyi mu mawanga n'agamba kanzire mabega kyovola yalwana Uganda yonna ekasese nga gyali Fort Portal nga gyali embalala nga gyali Entebbe nga avaayo emukono era neebuuza amaanyi ago gaavaawa gakula bintu ebyo yakwatagana ne banne naye nga banne bamwegattako nga bamaze kukiraba nti mission y'entuufu era Museveni yali strategic enough okulonda Luweero kubanga Luweero wali abakoowu bangi abakoowu baali bangi kubanga gye basooka okwekalakaasa mu 81 akalu bwe bakabba mu 8 mu December naye sigenda tugendako nnyo tutunuulire emyaka 5 egyo so yatumbewumbe embozi y'omukulu ono so Lumbuye bw'aba takolera government opposition bambi bajyanamiza bajolesenge ekolera government bw'aba takolera government gwogenda otya Entebbe okunona omuntu gw'otalabye ku transit gwe batakulaze ogamba mukulu gwe ne mugenda gwe zaako otemba otya ennyonyi n'ogenda ettake ku muntu bagambe bamukute luddawa Lumbuye se mukwate naawe Lumbuye waba mukwate yandibadde yalagibwa dda kubanga eggwanga erya ttake liri mu UN limanya amateeka gonna agakwata ku bayita ba political activists n'abasikinze political asylum abali ku political run tobawaayo Museveni yamala ebbanga ddene Kenya nga yeekwese bamuwaayo kubanga amateeka g'ensi yonna tegakkiriza muntu adduse mu ggwanga asobola okukiraga ekyo Lumbuye alina okuba nga adalina escape plan nti olunkwata bwe bati nga nsabirawo asayiramu ekyo abadde akirina mu plan so mbuuza ekibuuzo gavumenti ya Butuluki yamukutte neesalawo n'emenya amateeka g'ensi yonna olwa Uganda ku muntu gwe bagenda okufuna n'emisango egitaliiwo kubanga emisango gye baafuna na Lumbuye tegiriiwo nkikulaze nkubuuziza ani afuna na Lumbuye omumanyi gwe Lumbuye omumanyi kati ovuna nani gw'otamanyi Lumbuye omumanyi abadde ayogererawo Facebook abadde ayogererawo scene of crime weebale nnyo ebyo mu kooti tebyagiwenga musango kale bwetyo tubadde ensonga ya Fred Lumbuye bingi betukutteko wabadde atugoberera bingi bikimanyi byoyize mu nsonga zino tujja kudda n'emiramwa ekika ekyo nga tugezaawo okulambulula tulabe bwe kitambula Tone Sennabulya mbadde ne Kalondozi Sembajjwe Alfred tusisinkane